Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala naddala mmwe abatawanyizibwa ekizibu ky'okubeera nga muwunya ebigere. Mulimu omuntu nga muyonjo ng'ekyamazima muyonjo naye nga alina ekizibu ekyo eky'okubeera ng'ebigere bye bibeera biwunya. Tukimanyi bulungi nti n'obukyafu bwennyini buleetera ebigere ebyo okuwunya. Okugeza singa obeera ng'obadde olina engatto emu naddala ezo bbuutu ezo engatto ez'okwambala ezikweka ebigere zikyasinze okuleeta ekizibu ekyo eky'okuwunyisa ebigere ebyo. Kati engatto buli weebeera ng'ebeera nkyafu ng'ogyambala mbisi ekyamazima kijja kubeera kyangu okuwunya ebigere. Kyetaaga ogiyonje. Ekirala sitookisi zambale nga zikaze bulungi n'engatto eyo bw'oba ogyozezza gireke ekalire ddala bulungi ogyambale ng'ekaze. Ekirala funa sitookisi ezirina omubiri omugumumukko zikuyambeko naddala gw'olina ekizibu ekyo eky'okuwunya ebigere. Kaakati bw'oba ng'oli muyonjo ng'ebyo byonna obifaako naye ng'ekizibu ekyo kikulemeddeko eky'okuwunya ebigere, beera ng'otunuulira eddagala lino. Nkusaba ofune kye bayita ekimyula. Funa ekimyula kifune, funako ebikoola biteeke mu kasefuliya. Nkusaba ofune amajaani gennyini. Funa obujaani buno naddala buno bwe tumanyi nga bumukwano oba ogulaako osobola okugulayo obujaani nga 2 buyiwe mu kasefuliya omwo, buli kajaani ka 2 nsuubira. Buyiwe mu kasefuliya omwo mw'otadde ekimyula. Ofune ze tuyita cloves. Funa ze tuyita oba ze bayita cloves. Funa cloves nga ziwerako nazo ziteeke ziyiwe mu sefuliya omwo. Cloves zifaana bwe zityo, nazo ziyiwe mu kasefuliya omwo mw'otadde ekimyula wamu n'amajaani. Teekamu amazzi oba otuzzi, teeka ku kyoto tokosa. Olaba bitokose nga bitokose beera ng'obiggyako biyiwe mu bbaafu omwo. Kati bw'omala obiyiwa mu bbaafu osobola okuyiwamuko ebitonotono. Ddira ebigere by'ebyo obeere ng'obirinnyisa mu ddagala eryo. Linnya mu ddagala eryo nga lisigaddemu kibuguumirize. Bw'oliyiwa mu bbaafu lireke lisooke liwole lisigalemu kibuguumirize kitonotono. Kati linnyamu, beera ng'olirinnyamu ebigere ebyo bibeeremu. Osobola okubeera ng'obinaaza oba ng'obisiiga eddagala eryo naddala mu bugere mmakkati omwo, genda ng'osiigamu eddagala eryo lijja kukuyamba. Togenda kuddamu kuwunya bigere. Beera ng'okikola okumala nga wiiki nnamba bw'atawanyizibwa ekizibu kye eky'okuwunya ebigere. Eryo ddagala nnyo. Kikole ng'okiddiŋŋana kikuyambeko okubeera ng'otereera. Kampe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.